Nakomida ku Under Rose Media y'enkwaniza olunaku era ne nkwebaza emirimu gy'oliko gyonna gy'otuusizaako engalo bambi atanaba ku subscribe nga tutambulira wamu kyanga kuba nkuteerayo amawulire era nga njagala tubeere nga tutambulira wamu. Mukwano olwaleero nkuleetera mwana muwala Asia nga atulaga nti Samantha ali bubi. Samantha batamumanyi ye tiktoker omu abadde ow'amaanyi yazannyanga ennyo kiwulenge abadde agambibwa nti mulwadde nnyo ennaku zino Love Mase ne bakoma ne batugamba nti ali bubi era Don n'atubuulira ebintu bingi bye baayogera wamu n'okwesonyiwa byonna buli omu kye yali akozemu ne kuba tubadde tukimanyi nti bali kabwanango bw'atyo Don n'atulaga nti Samantha ali bubi naye ate waayisewo akabanga katono twagenza okulaba nga mwefulidde atandise omuvuma agamba nti yali ali mu lukwe lwakubba abaana be yabba ente kati yeekwasa nti mulwadde enviiri yazisazeeko kyokka lwe yatugamba enviiri zimanyuka lwa bulwadde ne batugamba nti baali tebakkirizibwa twalayo ssimu kyava teyatulaga bifaananyi naye ng'oli ali mu mbeera mbi kati yamuzeeko n'amuvuma bubi nnyo teyakomye okwo ne bbaawe Don Mohamad naye n'amutwaliramu n'amulangira buli kimu n'amugamba buli kimu obugagga bwonna byalina bibye era afunidde ku yiye mu ntuuyo ze naye ndowooza teyamujjukira ng'atuuse mu kaseera akazibu wabula Don Mohamad naye yamwanukudde n'amugamba babadde bakyali just ba mukwano talowooza nti nno waliwo ekiri special abadde just mukwano gwe kankutere ku vidiyo buno obeere ng'obulaba mukwano tusobole okweyongerayo mukama akukuume kubanga nga obulamu Samantha bwalimu ate bubi nnyo okusinga nze bwe ndimu nenzikakkana nensaba Allah nzikakkanye nneme kubeera nervous nneme kubeera munakuwavu nnyo okukaaba mu maaso ge kubanga Samantha fooko neweeva mu ngalo neggwa wansi emukosa teyeetaaga wadde kintu kiwoggana mu bulamu bwe ne tutuula ku buliri akabanga ne kayitawo n'atereera n'antunulako n'aseka n'aŋŋamba Don maze ne nkulaba ne kugamba nange nkulabye Samantha mukama mulungi because omwana yakunyuka enviiri omwana alabika bubi omwana nga bw'olaba Evelyn Ndagu bw'atyo Samantha waafaanana kitegeeza mwe bamuzunza busimu muba mugenda kumurikodinga kumuteeka ku media si yagenda otuyamba ku birwadde bya Samantha oba kiki kyali wabula Samantha drugs zezimuzunza nezimujjeri okitegeera kati ali awo yagenda n'akulyetinga kisitole kye n'akiteekawo mbo yefuula omulalu ku lw'ente z'abakadama ze yabba ye people mubeereko abafere mubeereko abafere abategeera mwosoma naye temumanyi nakufera engeri y'abantu abasoma mufere engeri y'ekidongo kati olwo Samantha wonna avaayo n'osalako enviiri ku mutwe n'ozisalaasala ebyapa n'osala kino n'osala era mwasanga Love Mase gwe mwatuuza mu ddagala ne mutuuka n'okumulimba n'ansitula n'andeeta eyo omuli eyo muli okuzanya katemba amwe nze mbeera mu katemba bintu mmwe you and your husband Samantha birungi and mwami abed face the consequences emisayi gy'abantu Samantha gy'otulugunyiza okitegeera kubanga olina bwe wanyumya sitwole n'ogamba simanyi oyo mukwano gwo Sinsiya asobola n'okulagira omuntu ne bamutemako omutwe neŋŋamba wangi maama so now you are facing the consequences. Stop disturbing social media. Stop this mosula sente zofuna mu baana byonna Allah yali yabimpa ne muwala mulungi yali asobola okugenda mu bwamalaya neneetunda nefuna sente z'amangu saasobola kwetunda nakola mu ntuuyo zange abanda bamumpagira natambuzanga ebigere ne bwe watoloka n'oggula emmotoka mulimu ekyobulimba kyenjogedde nsaba aveeyo naye ye defendi nange bwe mbadde nkusasula nga bwe wambeererawo nange bwe mbadde nkikola nga bwe weerekereza ebingi n'olaga nti you are my friend nange era bwe mbadde nzanya paati yange and I have improved about that.
have improved. Bina bukakavu mbulino bukwata kwekyo, but I was a good friend on your side. But why are you fighting for you? Overi otandika okusinzira media oyogere kino kyoyogera mbonkuba. You are disconnecting the relationship, me and you. Kali akatono akabadde ketubadde tunyumya oka disconnecting.